abantu balina okwegendereza engeri gye bakosaamu social media. Kye balina okumanya omuntu abeera nga alina ba followers 2 n'agamba ani andaba n'agenda akubawo eggambo n'ayogera kyonna ky'ayogedde. Kale kankubuulire abantu 2 abo b'olina ku social media abakulaba, you don't know who is watching. Tomanya ani akulaba mu bantu abo 2 era ani yaani tomanya ani akulaba. Tomanya obanze kwendi, tomanya oba maama wo kwali, tomanya oba muganda oba kojjaawo, koza abantu bekweka, tomanya oba omuntu omu mu gavumenti omukulu kwali kwabo 2 abakulaba. Koza abantu babikaaka unasaako kakapa webale nnyo nasaako akamyu ekifaananyi aleye nga tateekayo video naddala katugeze TikTok. Webale nnyo omuntu abeerawo nga ali private naye ng'omukyanga afollowing abantu bangi oba ye talina amufollowinga naye afollowinga bangi. Ye mu bangi oyinza okuba nga gwe n'abafollowers aga naye nga y'omu ku abo abakutaddeko eriiso naye nga gwe tomanyi lwaki. In fact abantu balina ekintu kye beerabira obeera okwo nga kumpi omuntu ali awo akwetegeeza nalabo baakuwaayo akalimu oba kulaba oba olina ensa oba oyinimu ku magezi byoyogera ensi yatabuka abantu bakyatya abantu be bawa emirimu kati abeera nagamba I will pick a random person nja kubaako omuntu gwensanga busanze muwa omulimu nalaniko kufollowinga alabe empisa zo olunaku woosiriwalira bwoti wagambira gwe bagamba abantu kino omuntu obeeraawo nga gyesi obadde okusocial media omuntu naava eri naga nkunyumirwa njagala kino kwatayo kankwoche omuntu atuuka okwokya kitegeeza asobola n'okuwa opportunity ekinene ekiyinza okyusa obulamu. Nze nange bampa ssente omuntu akusanga naga abanaye nga muli bamutawaana nga mukola emirimu emirungi okuba oba omutawaana kigambo kibi okuba oba omutawaana wulira era omuntu bwagambanga nti oli wamutawaana kigambo kibi omuntu bwagamba nti gundi oyo baama mubi ekyo kigambo kibi kiba kibi nkubulidde amazima ga Katonda. Era zo omuntu webambasanga ne bagamba oli wamutawaana ngamba omutawaana kukoleddwa gwe gamba omuntu we banaye mukola ebintu ebirungi awo nja kutegeera. Bwengamba nti bane muli balungi muzanya ebirungi naye bwengamba bane muzanya ebintu ebyakabi akabi kaliwa ontegedde ebigambo ebyo lwakuba nti twabikyusa ekibi ne tukifuula ekirungi ate ekirungi tukifuula ekibi ekyo kikyamu. Wakati mukabi akagenda maaso n'okwogera bali njagala ngende mpuleyingeko ka video kano katono ndaga abantu akabi katandikiddewa wawe katuuse n'ensonga gye nandyagadde gwoyogere njagala owulirize gayo wano we byatandika. In fact kankaddemu ndage wawe byatandikira na wawe bituuse. Yenzo mukuba ADF abakubye abane Kasese twasa abana 7 wadde mulangirira ebitaliyo na yenzo mukuba tujju atenge nakuzomweza 2 mulumu tebalinya mu kibuga tugenda bakuba bomu kuba tuteze mu bitundu bingi febe omuntu aba ADF aba kuba parliamentary avenue bomu yakuba omwajirawo awulira bamuyitani omuvubuka ono erinnya lye njadijjuwa kwanange namwe yabadde yeyita Rasto Buyukwe kiraka Webuyukwe Loza natekako Yerasto kozo oluvanyuma twategedde gyava ne byakola Webuyukwe oba nkuwa oluvanyuma batusookera nange namulabye nange actually nze video yazze era neneraliikiriramu kati bw'obingambye leero ku makya nengamba ndowooza ensonga zino tuzoogereko gwe nno weeraliikiridde naye nze nategeereddewo kandi n'okweraliikira kuba kutya netegeereddewo kuba nze nabaddeawo nategeereddewo kigenda mu maaso omanyi sobolosanga just rwanda mu video ku internet notunulira video ogenda oli omuntu ayogedde ekigambo n'otyamu nogamba mukama omuvubuka oyo Rasto Webuyukwe tuli mu nnyiike ey'abaana baffe okuttibwa e Kasese tuli mu nnaku tukaaba maziga abaana baffe bayokeddwa abaana baffe bakubiddwa amasasi abaana baffe bafudde ba rebels abatujju abo ba ADF gwe novaayo n'okola video n'ogamba mbunze omu ku bantu abassa abantu bano era tugenda nabbasalako n'ebitundu by'ekyama bwe yayogedde natunuulidde video neŋŋamba naye Mukama Katonda wange this is misuse of social media kuno kwe kukola ekkozesa obubi social media emitimbagano opposingawo wenjaga ogenda kuddawo omuntu omu gw'oyogerako emabegako waliwo embeera eyaliwo minisita n'afa
ojjukira yes minisita oyo nga yali agenze maaso n'okugibwa mu bulamu bw'ensi omukuumi obweki n'omukuumi yamaliza ne yejja mu bulamu obwaki yes omukuumi oyo yalina amanyiddwako erinnya erya Sande gayono y'omu Rasto Buyigwe yakola vidiyo n'agamba nti bannange oyo yabadde muganda wange era kye yakoze ddala kintu kya buzira nnyo like n'asupporting embeera yali egeze maaso n'okubaawo 100%. N'agamba n'ogamba njagala muganda wange mumuzike mu kitiibwa njagala mumuwembejje abazira bwe batu tebalabika n'ebintu ebiringa omuvubuka y'omu kati tulina okwegendereza kati gwegenda maaso tulina okwegendereza ebintu bimu nti omuvubuka oyo alimu obusirusiru obugwagwa n'obutumbaavu n'obumbatuutu byonna biri mutwe gumu kati njagala okukoshoninga abantu bafe abaku social media abakosa social media nze omu kubaliwo nange ngikozesa bulungi nnyo naye njagala okukakasa nti bw'obanga olaba ekintu tokitegeera tosooka tokyogerako sirika ani kyemane ngamba tamu ku bigero kitunuulire butunuulizi laba abasse abaana b'e Kasese batunuulire obasabire essaala nga ggwe mu kimugunyu naye tokomenti nga kintu kigenda kukontana na mbeera eriwo va ne kontana okukosa emitima gy'abantu andi era kyekikubaira byayogedde byakontanye ne bikosa emitima gyaffe ontegedde bulungi toyinza kuvaayo noga kati nze bwe mbanga omwana one of my children yafiiridde Kasese nga bamwokyeza oba bamukubye essasi oba is the one who has been abducted one of those who has been abducted nzukirawo mu bulambiro gavumenti nga abaana poliisi munyambeko Omutujju wuuno ali ku TikTok yeeyogeddeko nti yasse abaana agambe wa ADF ontegedde bulungi ate n'asuubiza nti mutulinde ontegedde bulungi kati oyinza kunkakasa nti nze omwana owange yakoseddwa yafudde oba oli omu alina ebisago gowa ADF aclaiming to be one of the ADF soldiers oli ku TikTok olyabutaala okyaze n'amazina osanyusa ate weeweze n'okudda ogamba nti n'ogenda kola ki musimange ennaku z'omwezi bwezi ngenda kudda ntegera bulungi kati fetukulindodde toyinza tolaba nti noyinza okuddeyo n'ogeregeesa n'ovuma bannange erere yabadde asaaga tosaagira ku bulamu bwa muntu naddala nze ng'omuzadde ng'omwana wange afudde gwe n'okola vidiyo ng'ogamba you are one of those people abasse omwana owange nange bunnambiro nzirukirawo nendaba ogenda naleetera abantu okutwalira amateeka exactly nti basobola okukola ebintu nebeposting oli ajja kubuuza oyo akola ki ali mu kweyagala omwana wange ali mu ntaana abantu abalala basobola okugamba olaba ono yasse abaana nange kanfune benzita ngolekyo nange kyabuzira ate eyo point abantu gye batalaba ekyo kyabuzira nange njagamba okitegeeza nange nsobola okgenda nenzitayo benzita nenewaana nempostinga ne batansiba kubanga kikolwa kyabuzira kyekiri kyenkugambye nti okuŋŋamba nti ndi wakabi si kirungi siri wakabi ndi mulungi byenkola birungi oli mubi wabula gayi mubi siri mubi byenkola birungi bisanyusa si bibi era siri mubi siri wa tabbu sirina tabbu yonna bana yo gayi akola ebintu ebirungi sikola bintu byakabi nkola bintu birungi kyova labye ebigambo bye tuyita abantu bye bitufudde okwogera ekirungi ate ne tukifuula ekibi ne tukigamba nti ate kyekiki ebigambo tubikyusa tubikola kifuula nnenge ontegedde bulungi kati ekintu kino bakiyita misuse of social media enkozesa embi ey'emitimbagano gimugatta bantu emikutu gimugatta bantu nga TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Google, Gmail, waliwo omutimbagano mulala baguyita emikutu mingi waliwo akatimba bakayita like waliwo akatimbagano akalala bakayita Phoenix waliwo akatimbagano akalala bakayita obutimbagano bungi menyeko 10 naye wali era obulalala obwagala bwe mubeeramu WhatsApp sijogeddeko 10 emitimbagano 11 ze gyenjogedde misuse okozesa obubi enkozesa embi ey'emikutu gino enkozesa embi ey'emikutu gino etuleetedde ebizibu bingi ebizibu ekizibu ekisooka ekyo nabadde ngezaako okuwandiika down ekizibu ekisooka bakiyita spreading of misinformation
okutambuza amawulire agatali matuufu ng'ogoono omuvubuka agamuleetedde obuzibu n'akola ki n'asibwa poliisi nemunoonya. In fact nze mbadde njagala omuntu andaba muwe ku video bagiteeke kuno screen tujja giraba babireke tujja giteekako bagirabe because waliwo video endala gye yafulumiza bajja giraba but at least video ewo oba ogirabye muli ate nayongedde kutya bajja giraba oze kwetonda ate okola ki osabula ovuma tuddeyo ku mulamwa spreading of misinformation nti omuvubuka ono ya spreading amawulire amakyamu olw'okwagala okweraga nti wakabi ku TikTok. By the way bannayuganda tukozesezza bubi TikTok tugikozesezza bubi nnyo twegendereze engeri gye tukozesaamu TikTok. Abakyala bannaffe TikTok bagiwebudde ffenaffe kenyininyini abavubuka TikTok tugiwebudde abaana mubeera ku live abaana bateeka abaana ku TikTok bannange abaana mubeera ku live za TikTok kati wuliriza netuva ku mulamwa otegere tuva ku mulamwa TikTok tugyonoona mu Uganda TikTok bweba tewemula tetambula bw'oba tolumba muntu tetambula era omusajja oyo yayogedde n'agamba nti nze olw'okuba ebintu byange temubitambuza terirabibwa kyokola njagala birabibwe yagambe nze bwe nakuba entaana temwandaba ebibwako nga temumulaba kyovalaba nange nakoze ekyobuzira nange ndabibweko kumbe yeerabidde nti kyakola kigenda muleetera obuzibu. He has always been looking for the spark, yet which spark is going to spark him. Abadde anoonyanga akantu akanafumita kamuyiseemu kamaliza kamufumise. Spreading of misinformation on social media. Spreading of misinformation on social media. Kibi nnyo mwegendereze ebigambo bimwogera ku social media kubanga police oba UPDF oba President Museveni abeera anoonya agamba Mukama Katonda netugwa ku muntu yenna owa ADF bannange tuyinza omugajambula kati police egamba Mukama weebale tumufunye tuli naye uno awadde obujulizi ajja genda mu kooti omulamuzi ayagala bujulizi bakateeke bagambe sebo wagambye nti gwe Edward nti si yenze ate lwaki wabyogedde tukebedde omutwe ng'oli mulamu lwaki gwe yabyogedde tugenda kati omutujju wa ADF etteeka ligamba wakalabba oba life sentence oba sikyo ayogere banne naye nga banne abalina busirusiru obw'okwagala okubeera owakabi ku social media ontegedde bulungi we omusajja ye ebibi ontegedde so njagala okugamba abantu toyimirira eyo n'oyogera ebintu ebyanjwanjwa bw'oba olina ky'olikodinze sooka weebuuzeko ku muno nti owaaye abasi ka video kano kali kati ate mwebuuzeko nga tokamuweereza ng'akalabiraawo kajja muwoomera akawoomesa webale nnyo nze nkoze nnyo videos eziri contrary to some of the things nogitunuulira nenjitunuulira nenjiyitamu ogusooka nekyo nenjiyitamu ogwokubiri neŋŋamba nedda this video doesn't qualify. I don't have to post this video nenjireka however much I want to be famous nogisangu neŋŋamba eno video kangisangule twebuulirire kulw'obulungi bwa society yaffe posting a video olabe nti ogamba na video eno egenda kunkosa ki kati egenda kunkosa atya mu maaso egenda kukosa atya famire yange nedda eno information imbi mind about those that are going to watch webale nnyo fa kwaba bagenda kulaba cause ono muzadde nyinza oba ndi muzadde ono muzadde n'oli muzadde muzadde kikunsi kuno eyandyagadde owulira nti omwana asibiddwa no just nti omwana wa neighbor bamutemyeko omutwe we batema omwana wa neighbor olwo wanga ali seefu batemye wa neighbor omutwe tugenda enkya mulumbe ate manfuluma ennyumba nyiganyiga essimu ng'eyamutemye yeyogerako ku social media agamanze nabatemye nze ntema bano n'agamba n'ogamba okumanya mbatema n'ennaku z'omwezi bwe ziti mu nnyimba embaddemu kankubuulireko nze oyo omuvubuka
Inze bwe mbanga nze omwana wange yafiridde Kasese mbadda mukola na kyogedde dda ndayira amazima ga Katonda mu nakati njagala ayingire ekkomera nakati wenjogerera njagala omuvubuka oyo ayingire ekkomera yali yingidde dda taata tanaba balaze nga teyadde mu kkomera balaze nga kati anti sinalaba nga ayingidde but police confirmed ndi ayingidde cells ndi bamukutte police yo ya confirm yo namulebenge ekwatidwa nga alina yeah they confirm ate police we confirming nga obo yingira komera ekigeza yingire ndina kobero lugenda kumbaga bayinza okuwera bondi awo mukadu kulugenda bondi yechichiche ya ADF bondi egabika ndio obadde ono wa ADF tumwadde bondi ngoyogera ku misinformation tegeeza omuntu nti ekigambo kiringa sasi webale nnyo kidduka ate TikTok eduka mbi TikTok eduka njagala nkubule Facebook no yinza okwogera bya ADF nebiyitamu video ya Facebook yinza gisangula kyewuunyisa koze olumwe ewulira ebigambo byo negamba muno information nchamu keywords zeewulira negamba ino information Facebook video negisangula yaliwe wakolanga covid video noyogera covid engejiyitamu ne bakiwuliramu emirundi 3 nga bateekako wano nga video bagikendeza amaanyi nga bagikendeza amaanyi kwetambulira nga bateeka nawo wansi nti amawulire ga covid munyige wano yo mumuveeko era video yote yatambulanga bwekiri bali tebakakasa nti oli musawo kubanga tebalingana luzungu nenga gwe bawulya covid webale nnyo kati Facebook erumu enyigamu naye TikTok mbinyo eddusa waka ate eyagala ebyo ebintu TikTok eyagala ebintu tebiddusisawo eyagala nnyo abasiru eyagala nnyo abantu abasirusiru abali mad abapsycho beyagala abalinga balina bibatambuza waka ku TikTok obalaba bangi because I want to tell you ekigambo ekifulumya bwoti tekiddamu webale nnyo tekidda kiringa kubanga oyomba ne mukazi kiringa banga oyomba ne mukazi wo nagamba mukusaagirira ndi abaana sibabo abati simuleka kuyomba simuleka kumalayo nkwata nga mbatwala ku DNA kati kiribwe ki tujja kudda kati kiribwe kiti omuvubuka oyo yabadde ne following abantu kakaaga 6 boka bakaga batya nga total likes ayino mtwalo gumu kakaaga abantu abalikize video ze zonna wamu bali just afunye likes omutwalo gumu kitegeze omuntu omwaso bulobanga yaddamu namulayikinga otutegeera kimu kino nti abantu abakulaba si yensonga ensonga ani akulaba era njagala mu kitegeero olabayo abantu nga alina following 1 million naye nga takoze nnyo impact ng'akomyawo ku social media naye n'olaba omuntu ng'alina following 2 naye nga tava ku shows abeera ku programu ez'amaanyi abeera ku gwe bawuliriza naye ng'alina following ntono ekikulu nti ani akuwulidde biki ebikuvuddemu ne bakakasa kikyoli omuntu agamba I think we need this information baga nunga ayogera bulungi ayina mwensa ono ayina miliyoni nama naye baga nalabika yetiyula bweti so njawo okubazzaamu amaanyi bw'oba olina kyokola nga kyamagezi the point is not how many numbers you have but the point is the quality of what you are producing and who is watching your content. Exactly. It matters the most. Cause birimu ebintu bibiri ofuna connections ennungi webale nnyo then waliyo nembi ejjange kola kati ono yalowoozeza kubanga yagambye mbukulaba content gwe nina temumulaba sina following emala views zange ntono kyola temubiraba naye yeerabira nti mu bantu bano akakaaga mulimu abantu b'ensonga abaali bamulaba era abantu abo ab'ensonga bwe baamulabye ng'akoze video nti ye mutujju wa ADF abantu abo ne bavaayo and he was apprehended. Simple. Ekirala nyonnyola omulabi nti ono gayi yabadde awo essimu ye netandika okuvuga ku mukono yabadde essimu yakubye n'atandika okukaaba amaziga era yakoze video nga yeetonda ebyekisiro tinze nabadde nsaaga nga tekikyadda mabega nabadde nsaaga amasimu yategedde abantu bo gye bajja amasimu ge kati essimu ze bazijja yategedde abantu gye bajja amasimu ge kuba essimu nti yavuze nese kuvuga yenna era video era eno y'okwetonda bw'olaba nga amaliriza yabadde ali mu kukaaba kiri bwe kiti kakati
tuddeyo katunula gayi yatuuse ne yeetonda mu kwetunda nga olaba tekikyadde nga tekyasoboka nga yeetonda ebitaliyo nga ayagala kaaba ekyokera ddala vidiyo gye yakola yagijjeeyo namukebedde nga teriyo juga twaginoonyeza tugirabeko naye gambagambe ki vidiyo mu kugijjayo genda ku Facebook oba ku Twitter Rastobuyikwe wajja okakasa nti vidiyo teyagisangudde Rastobuyikwe ADF video atagamu tesi ADF video Kasese mwali abaana bagijjayo ne bagipostinga nga takyasobola kyakozza togenda kwegayirira buli muntu ti nyambo jjeyo video tekisasa video yonna gyokola ng'oba oli bwereere tejja kuvaayo ojja kwejjusa abaana bagidawudolinga ne bagisharinga ne bagikola ebagala kwa musajja ate oyo mulaba time is going to come agenda zaala abana oba muzadde oba alina abaana nga balina emyaka nga 2 bali mulaba kale ayinza okuba nga muzeeyi bagenda musentesinga to life imprisonment bamusindike nti mala obulamu bwomunamuki abaana mu kukula bajja kugwa ku vidiyo ya taata waabwe bulungi nnyo nga bala bali taata waabwe lyali livubuka nga liga fe twakoze kino n'omwana yenyini Omutujju bagete taata yali ate bakimuteekako kuba n'omusango gwogenda omukyalirako mudo bagamba bano batujju yatta n'okuba abeera ku distance yatta abantu 47 they were 47-43 simanyi namba ntu 43-47 nkugambe mu video yagambe n'ogamba mbwe naama gye babagamba ntono mbutwate Jesus Christ omuvubuka oyo yabadde he was under the influence of drugs. What was wrong with him? Jesus Christ. Nzirayo wale number 1 mbagambe misuse of information, spreading of false information, okubeera ng'okyasanya amawulire ekyokubiri privacy concerns. Privacy wetwogera ku privacy kigambo ekiva mu private byebintu ebyekusifu ebirina okuba nga kati ovala bakatinze nze sobola kukozesa social media nga mpostingayo ebintu bya private life yange kyekyo olwo ebintu byetaaga okuba nga ndidde kino ntambula kati nzira wano nvuddewo nzira wali enjunji sibye by the way ngoyogera ku kitu kya privacy concerns fenga nze Facebook najegatako nga senior 1 28 paka nakati ne Facebook kati nkunyonyola nze Facebook je manyi Facebook ya 2008 2009 2010 yali ewoma kozi twaina ne zero Facebook ya kweri banji tebala naye like ekyaliko sibimanye ebyo kijja kwogera kweri kubanga buno busimu bwaffe kwebwebuli olengera ebiseera ebikadde twaina wagulanga embiza 25 za 5 nebuziba nebucha nebazitemako alwakuba banji tebakimanyi nenakatuke njagala okunyonyola mu privacy concern nti edda fe wabeeranga oguze ekikomando ng'okuba ekifaananyi eating my kikomando novao nogamba I'm from Mengo, I'm heading to Bugolobi. Status bwezityo bwe zabanga ezedda ate fenna I'm from Bugolobi, now I'm in Ntinda. Ngonyumira Facebook enyumba bunyumi naye nga we were doing something very wrong. How? Omuntu bw'aba amanyi gy'obeera gwe wano otugamba nti kitegeeza omuntu agenderawo gy'osula kozi olina mutu updatinga wano ekino kyandibadde private entambulayo ogituwadde wano kati nze nja mmanya nti omukulu ono ewakaawe taliiyo ali wano ffe nga tugenda tumenya kozi tolowooza nti Facebook eriko gwe weka omuntu mulamu ow'omutima n'ababbi babeerako ne buyukwe kwali Rasto naye kwali okitegeera kuba n'ababba amasimu babeerako. So privacy enkulu nnyo, privacy concerns togikozesa nnyo nnyanya ate kweyabya nnyo kisusse kweyabya nnyo mbeera wano nsula wano ngenda baako wookomanga oyiwayo private life yo era kyovala waliwo abantu abali concerned agamba obulamu bwange obwo sibutega ku social media for privacy concerns. I don't want to post such information on social media. Segede chovala abantu abaganyo protecting abaana aba omuntu agamba saga posting abaana bange oli amuteka naga my angel oli naja nanga that is your stand
n'amuvuma akuleka akuyuza awuleza akuyuza n'akumenya nenga singa wakikumye nga kiri private nti this is my family let me leave them this side kambalekeno kyandibadde kitawanimaliza nga teri kukosebwa kofunye cause obulamu bwo bukipinze nga buli private jango tunyumize ebibozi bya kisiru wano just for fun comedy nga kwatagana naki na bulamu bwo kati uliriza waliwo kintu kyebayita mental health impact the impact of mental health ekitegeeza nti ekintu ekikwata oba ku bwongo okukola ne kibaako engeri gye kikyusa oba gye kikwata ku bwongo impact ziba bbiri waliwo impact ennungi ne impact embi naye okukwata ku bwongo obwo n'okyankala n'obwongo okimanyi nti social media esobola okukuleeta depression anxiety esobola okuleeta low self esteem social media mbuuze etya waliwo kye bayita unrealistic lives. People are living unrealistic lives. Obulamu obutali bwa ddala ku social media. Tugezenga ovuga kagaali. Ku social media nga wekubye olina benzi, olya mbifo bya bbeeyi, oyambala engoye za bbeeyi, naye mazima ogenda okutunulira omwana ono nga mazima ddala asula mu kazigo ka mitwalo 2.5 wali mu Katanga ng'ate ne rent bamubanja emyezi 6 akaziga k'emitwalo 2.5 nga bamubanja emyezi emeka naye nga bw'afulumayo ku social media ng'alaga nti ayagamba nti wa bbeeyi ayaga nti wa bbeeyi. Kakati nze ne social media bwenjiraba ennyo bwenjibeerako ennyo ntandika comparinga life yange comparison eyange nenjigeragenya neyo nentandika okulwala nengamba kale ono omuwala tulina myaka 2 ffenna laba embaga ya bbeeyi alina gundi alina akagoye akalungi laba akoze embaga ey'ebbeeyi ate embaga ez'ebbeeyi zisudde relationship si wano olw'okuba comparing my life to social media olw'okuba ndaba embaga ez'ebbeeyi buli saa ku Facebook ndaba bapostinze embaga ey'ebbeeyi shower njagala nze bw'oba gundi tankubye ebifaananyi bya bukadde 5 tokola mbaga nze bw'obeera totimbye olutatimbye mukolo gwange bukadde 5 sijjakola nze olinga bamuwadde emotoka eriko mayibe olira ono bamuwadde emotoka y'ebbeeyi bw'oba tompadde emotoka tontwala tojja kumpasa ne tobeerawo ng'obulamu bwo bwonoonese. You comparing notandika okubeera mu depression. You comparing your lives to other lives on Facebook. Obugerageranya n'obulamu bw'abantu. Live your life. Kyovulaba nti abantu bagenze mu depression beeyambudde bagamba nti muneka TikTok yakweyambula kati katweyambule tufune ku ssente ne bagwa eddalu. Ng'ate tekikyadda. Okosebwako. Oli akugamba nti okola ssente bubbi. Oli ateka information ku TikTok nagamba nti ekintu ekiyinza okukola ssente ku Facebook manya mu bulamu kubba ate nagamba kyekisinga obukulu ate ng'ogenda mutuna nga ddala ali bulungi ate era nga naye yalina ekifo kyeyalimu ekikulu ekyobukulembeze n'agamba mumpe ndiye kitegeeza naawe bw'onooyingirayo ojja kubba kuba omanyi nti no oli ataddeyo information kikola bwe kiti information tugikozesa obubi ontegedde bulungi ekirala waliwo kye bayita loss of authenticity social connection connection eziri authentic nti okujja ofiirwa engataganya ennungi n'abantu kakiringa bolaba bwe mba njagala okukulaba nina kukusindika ku gundi ku TikTok message kuba oli omubuuza bannange abasi wamulabye wamubuuzizza n'olaba bwali namuweereza WhatsApp netanagiddamu. Yes nti abantu baafiirwa connection eno entuufu ey'obwaseruganda bwaggwawo kubanga edda twamiitinganga nga bwe mba sinnalaba abasi ngamba naye omuyayo naali bulungi kaninnye ŋŋendeyo naye oyinza okumala omwezi olwokuba osindika WhatsApp eriko kasingo tik noganze na mwezi wa WhatsApp yamanyi batali online zetanziramu namuvaako azireka ku blue tik nga tokakasoba ne naye edda twatuukanga ew'omuntu ne tumubuuza kiki ekiriwo. So social media eno tubeere mindful obutagikozesa bulungi egenda kwonoona omutimba egenda kwonoona enkolagana eya family kati families zikola WhatsApp groups family nezibeera omwo meeting z'embaga nezikola ku WhatsApp meeting zo family waliwo ebizi nebikola ku WhatsApp sokolabe
families twabeeranga ne gatherings mu families ne tukuŋŋaana nga tugamba nti buli mwezi family eyo nekika kya gundi kye nekika kya Nsereko kyonna ennyumba ya Nsereko ekuŋŋaanira ewa taata waabwe Nsereko ne tukuŋŋaana buli mwezi balina okujja ne bamiitinga naye tumanye ne twetegeera oli otya naye kati wuliriza kati obuzibu bwe buli bumu WhatsApp yajja social media is a authentic social connection enkwatagana ya ddala egyobwa ddala etaliimu kugattaganya yes etaliimu byakifere naye katudda ku social media era ogenda owulira banake lwaki tukole WhatsApp group ya family juzi omusajja yali ayomba ku social media ng'agamba gwe nova otya mu WhatsApp group ya family nova nagitunuulira nendabanga musunguwavu nesimunenya nendabanga yalina idea yetegerekeka ng'ali basing on WhatsApp naye nze nagamba it is okay let that person leave the group because that is a WhatsApp group omuntu ono mumukubira amasa ayinza okuba avudde ku WhatsApp nga tajagala naye nga okumiitinga okwaddala kwe kuno okwaddala nga siwu ya WhatsApp kituufu ontegede bulungi kati waliwo endowooza abantu batuuka ne bakifuula na serious nnyo nti olw'okuba kyekiri kyogamba ekuluzinga authenticity eyo nti abantu batuuka nakitwala nga kya nnyo nti gundi lwaki tatuddamu lwaki takola ki naye nga tebategedde nti someone ayinza okuba na mulwadde mumukubire obwavu bujja nomala wiiki nga tofunye ku sente bo tebamanyi nti omuntu asobola oluzinga natafuna data and all that kambabuulireko bantu bange waliwo memes zetusoma kyova social media nkugamba ereted ebizibu etusula into depression memes ezisinga ziri selfish buli omu awandiika okusinziira bwawulira which is very wrong ate nowesanga nti mimi egenda kukuleetera obuzibu kubanga nzirayo wali ku family bwogamba oli agamba nti when you don't check on me, if you don't check on me, I will not check on you. Kati wuliriza. Oba tonkeberako nange sijja kukebera. Gwe abantu bano bogamba okukeberako bakeberako. Ontegedde. If you don't love me, I won't love you. Do you love these people? Do you spread the love as you're saying you want love to be spread unto you? Nze mbadde mbalo omuntu agamba I was simanya. Did you check on me? Simanya nali mutamivu wankeberako toluyimba. Ogamba nti wankeberako did you check on me? I was in the room ngambona abona wankeberako ne ngamba gwalina ebizibu. Gwa mutamivu. Ontegedde gwa mutamivu gwa addict. Naye toyagala kuchekinga ku bantu kuba buli ekizibu kyolina. Naye oyagala abantu be baba kuchekingako. Omuntu ali depressed omanye embeera gy'abeeramu. Anti kati n'amanya nti oli depressed nga tongambye. Omuntu ali depressed embeera gy'abeeramu. N'amanya nti oli depressed nga tongambye kyova tugamba abantu. Bw'obanga oli depressed nga olina ebizibu baako omuntu. We tell them find someone to talk to. Funo omuntu gwe weeyabiza gw'obulira ebizibu byo kyova laba nze oluyimba nkontana nalwo nti si lulungi nti tujja kufiira mu mayumba nga twagala abantu batukubire naye ate nga tetumanyi bwe bali oba ontegedde nkufuna abantu tubategeere bwe tuli then tubaleke batufunye solution bw'oba oli mu nnyumba ng'ofa enjala n'amanya nti ankubire oŋŋambe wa Luganda mpereza omutwalo nfa embeera tabusi naye waliwo omuntu n'ayomba olaba abo mbeera ewaka ng'enjere nuba nga teri anfaako tunaamanya tutya how will we know tugamba abantu abali under depression tukubiriza abantu abali under trouble tubuulira abantu abali mu depression ng'olina ebizibu baako gwe weeyabiza eyo yokka ye solution ya depression osobola okukakkana eyo bw'oba tolina muntu wakwogera naye oyinza okufiira abantu betta ofa nze waliwo sister wange yali agenda kwetta sister wange yali agenda kwesala omusuwa bw'ati afe twafuna ebizibu awo naye I was there. She called me. She used to call me. Nengamba jangu mwami nsereko ebizibu binuma please I want to talk to you nemugamba I am coming right now era oba yagala okuyamba omuntu wa depression omuntu wakubiranga nti ndi mu bizibu njagalo nyambe just mbagira because you don't know why that person is calling you
in fact bantu abatayagala nakweyabya yes watukira nekubira nasitukirangawo namala omwezi mulamba nga every day I go checking on my sister because she called me kyovanga yeyo kaye solution ya depression nanyumiza kyali yagala okukola yali agala kunywa butwa yali agala kwesala mukono guno omusaayi kubanga yalaba firimu ng'omusaayi gukola gutya nga guyiika kati balaba firimu nga abetta basala omusaayi ne guyiika n'agamba ne kakola atya kye yali ayagala okukola but I was there to help my sister. She wanted to take her life. Nengenda nembeerawo era bwe yabiŋŋambanga nga nze mbirwanisa buli yabinyumizanga nga mbirwanisa ondegere bulungi nga mbaawo ku lwaki ku lulwe naye bw'oba toŋŋambye sobola kutegeera era omuntu yenna njaga okubakubiriza nga ng'olina ekizibu ky'oyitamu nga kikuluma talk to someone baako gw'ogamba todduka ku social media kukaaba kuwogana wololo ku live wololo tokudukaobeeranga mu bulumi ng'olina ebikutabuseeko tobiteekanga ku social media omanyi lwaki bano abantu batemu abantu ba social media bazibu batemu kyaka twagala bawoninga olengera twagala bawoninga okumanya batemu obagamba nti ojja n'obabuulira ekizibu genda andijukira okibabuli abakuyambye genda mu comment ojja kutya oleja kugamba kyasama ki omulala gambe gwosoose olaga totuwagalira naawe wuliriza cases zaali bbiri nazisoma ku BBC nazisoma ku BBC omuvubuka yapostinga mukyala we my girlfriend oli naaseka yateeka obutesibu emoji ngaaseka oli omuvubuka n'amubuuza why are you laughing oli n'amuddamu bubi enkeera they took his life omuvubuka yagenda n'amutta because yanyiiga kyenkugambye social media gyegendereze ono w'omukyala yagenda naye yakomenti webale nnyo ontegera bulungi andike kaliko watuganye privacy ndi tuino mwegendereze kubanga tomanya mu kiki kyaba mu postinga tebandisekerede muntu omulala yapostinga kagabana nga I feel I want to take my life bichi oli namugamba you kill yourself that is the only solution kadona mwana oli muntu okowa omuvubuka ne yetta lwaki kyekyoyogedde nti bw'obanga oli mu bizibu don't post your life on social media just powamu by the way it is okay it is very okay to drop your phone kiri okuteekako essimu ebbali okuteekako laptop ebbali obutagula data n'omala n'omwezi nenga kikyoteekako olwokuba oyagala okupostinga essimu gy'ofunye okusifulinga enjala z'okoze oyagala okupostinga motoka gy'ofunye oyagala okupostinga awo wennyini labayo buli ekituwa ekikulyanga n'otuuka ku seryagala opostinga buli kyofunye you're done and dusted owedde omanyi lwaki oyagala akakyala ofune akasinga akaabanno omanyi lwaki olw'ensonga oyagala okapostinga bage kali pretty kamnyonnyo ne waliwo abakalaba bagenda okukatwala kubanga okabateeredde okatadde ku display bakalidde labayo oyagala akapostinga ogambe kalungi bajja kakulyako nawe ojja kutya kanyunyu kubanga omuntu agamba kano akantu ngaalina akaana akalungi naye wulira anti ekizibu ekijjirako kiki kanyunyu kabeera bangi abakaagala kati omaye kiddako they need bakateerawo emitemu egy'enjawulo anti kyongamba okubanga okataddeyo kubanga oyagala kanyunyu naye waliwo ajja okagamba kwata yatano genda osale enjala jazimitwale genda osale enjala naye nga gwe feeke $1 enju gy'osulamu ya $5. Waliwo ekintu kye bayita online harassment eno muteeka gyeri muteeka okubeera nti oba cyber bullying ogenda maaso n'okubanga okosa omuntu ng'oyita ku mutimbagano ng'oyita mu byoyogera mu byowandiika obubaka bw'omusindikira nti busobola okukozesebwako mu kooti n'osibwa bulungi nnyo
polisi nekunona ng'ovudde ku kiri ku spreading misinformation, privacy concern, mental health, online harassment oba cyberbullying. Omusango gwo waliwo omukyala agusibiddemu banne n'akunaku. Baamanya banyumiddwa nnyo. Naye ng'ate ye. Owaki biwanvu. So twegendereze nnyo nga twarasinga abantu ku social media. Tokosa abantu ku social media. Toba bullyinga. In fact kola ekyo ky'oyagala naye bakole. Webale nnyo. Bw'oba owuliranga oyagala omwana wo bamukwate bamulenjule bamuvume kola munnange. Naawe kola ekyo. Never owulira nti you deserve and you want respect. Wewe respect naye ku social media. Nabalala gibawe. Wewe respect naye ku social media. Na wewe. Webale nnyo. Wowulira nti negwe teweewa kitiibwa gwogenda obambira buli gwe. Webale nnyo. Abantu ne mulowooza nti buli topic mwino gyogerako. Nejo talina kyomanyi. Nena fenono tujyogerako. Neno topic tujyogerako. Tujja gyogerako tolina kyongamba. No, osobola kwogerako buli topic nenga za magezi. Nangeri kijjo. Mungeri ya magezi. Tovuma bantu. Be educative, be informative. Kubanga you can talk about every issue, but don't be vulgar. Na ye tobera vulgar, tovuma buvumu, toberanga ovuma bantu. Ate kibi nnyo okubanga gwe woba correcting omuntu omuvuma. Ovuma muvume. Omuntu nga tokkiriziganya ndowooza naye. Bw'obanga tokkiriziganya ndowooza naye, leeta endowooza eyiyo ekontana n'eyiye. Wuliriza. Looleeta endowooza ekontana n'eyiye naye nga gy'oleese, toleese mu kumuvuma. Oyogedde kuvuma onzijukiza waliwo ekivubuka kyalinga kyasimula. Bino byo yasimula n'ogamba Jesus. Yalina ebigambo bye. Awemula buwemuzi. Kati wuliri byalinga bibiri biti nga bigattaganya. Tulina abantu waliwo awo omukyala juzi waliwo eyamuvuma teyamuvuma kale ye yaleeta ensonga ezitegerekeka facts nga bw'ozisomamu zitegerekeka n'agamba omuntu ono talina kukola bw'ati akola bw'ati teyamuvuma. Omuntu ono atereze bw'ati. Omuntu ono abantu bano balina amagye gaabwe agakulumba gwe olw'okuba olina facts balina tiimu zaabwe ku social media. Kati bw'otebolinga ensonga zo bo kye bakola instead of bringing reasoning you out kubanga oli alese reasoning nagamba kino nakino naawe leeta reasoning so that to reason them out. Yes. Olw'ensonga gye baleese obagambe nedda oli mukyamu olwakyo ensonga gy'ogamba tekwatagana n'eno. Naye omanyi kye bakola yakugamba olega agatwe osinika businisiri nnyo okola olega ebiiso tolina n'amagezi yokola sente mmeka gwe tolina kwogera. Kakati gwe ate gw'atalina magezi because tokosezza amagezi oli gakozesezza. Somamu byayogedde ku social media omunyonyole bulungi ogambe point number 1 eyo otuli. Point number 1 okusinzira ku bw'oyogedde nze ngamba si kituufu kubanga kiri bwekiti leeta reasoning kubanga ye alese reasoning ye mu reasoning ye takugambye nti osinika ebinnyo oba oli musiro oba tolina magezi akubuulidde ensonga ze naawe leeta bulezi nsonga zo. Thank you. Tovuma oli agenda okugamba ofuna sente mmeka ekyo si kyekikulu but bakugamba tutereeze wano ekyokufuna sente. Don't take an offense. Ekyokuba nti omuntu akubuulidde ensonga bw'obanga okwatiddwako naawe era nti ensonga ze zimunyiga kitegeeza nti bw'omuvuma oba owanguddwa. Kituufu olwedde olemeddwa okukozesa obwongo okozesa busirusiru okulowooza nti nojjamu omanyi bagamba baamusabudde. That is wrong. Bamukubye. That is wrong. In fact abantu ku social media obumwa bwabwe budduka nnyo speed okusinga obwongo. Tebalowooza nga bagenda okwogera. Abantu aboogera abasinga obwongo tebalowooza nga bagenda kwogera budduka kitono okusinga emirimu. Webale nnyo. Kakati ebintu bino mbyogeddeko biweze. Ne waliwo ekintu kye bayita political polarization. Kyenjagala okusimbyayo. Political polarization. Noja politics n'omujabulula kankozesa ekyo. Noddira politics tugambe nadala kati kino kigenamu abogere byofuzi. Yes. N'ava ku nsonga wakati cause politics wansonga. Webale nnyo. In fact newo batokkiriziganya nange but kiri gwe mpulire ekikyo nkitegedde. Nange mpulire ekyange. But tetulina teva mu center eya kino kye twogerako ate nze neezire eno. Nembaako bwate tugamba amasasi gekuba
agebigambo and all that toina kuva kumulamwa tova kumulamwa kuga abantu bekumire kumulamwa ku social media nti buli wobo ina kyoleta sigala ku line political diversion, misuse of political diversion nga tukoze social media osegede ate kiri ku side zonna abali mugundi ne bonona n'abali mugundi ne bonona buli omu alowooza nze asinga kiri ku Twitter okwo ne kitusumbuwa kiri ku Twitter kati ffe abagoberezi juzi waliwo omuvubuka Ayogedde n'agamba kati ffe ndiga kati Ayogedde yagambye buki kati ffe tukole tutya yagamba ne ndaba eno ndaberu naye kati mwe mwagala yabayise batya buliga buki I think it was in Digas. I don't remember the. Ninga gamba kati ffe abakosebwa kiringa nga statement endufu eri nti enjovu n'enjovu wezirwanira obusubi bwe bukosebwa kati obusubi ffe tulali kati ffe obusubi banaye busubi munange ffe abali mu kukosebwa kuba tetume kigenda mu maaso kubanga enkya ono ayogera kino ate ayogera avuma nono ayogera nga avuma kati ffe tetumanyi kyakkola. We don't know what's happening, we don't know what next, what to do. Kati misuse of social media yereeta bino byonna kambiddemu ogusembayo political polarization njogeddeko bw'oba tokitegeera genda ku social media genda ku Google ononye ekigambo political polarization otegeera no spreading of misinformation okutambuza amawulire privacy concerns mental health njogeddeko comparing your lives to others online harassment and cyberbullying owulira loss of authenticity, social networks, connections eziri social. Zifa abantu ne baberanga tebakyakwatagana bitegerekeka bekweka masimu emabega wa masimu. In fact osanga omuntu mbulamu nga bw'abeera ku simu aba mutaamu nnyo aba mukambwe nnyo kubanga tewali amulaba newe olisanga nga litambulamu. Waliwo omukyalo oyo yeeyita Senga ku TikTok ne yajjanga avuma nga yeeyambula n'okweyambula n'akola atya naye namulabye ku TVM National TV bannange ng'ayogera ebigambo by'amagezi nga mugezi mutu ayogera ebigambo by'amagezi naye wali ku TikTok olwokuba baba tebamulaba alowooza ensi yonna temulaba olowooza essimu yo yeekulaba ne baba bakulaba ate bakuwulira tufunye obuzibu nti omuntu yeeyambula kati ku TikTok ne ku Facebook ate tuwuliriza omuntu yeeyambula ku TikTok ne ku Facebook ate TV gwekyaza atuwa amagezi gwe bafuula lwolumodo gwe bafuula ambasada media yaffe yatuuse n'omuwemuzi anti yali byebimu n'omuntu awemu omuntu omwemuzi omuntu yeeyambula omuntu akola atya ku TV gwereeta ne atuwa amagezi TV gwereeta afuka ambasada TV gwereeta TV gwewa emirimu lwaki TV zaffe zikola ekintu ekyo abatwala TV abamu obwongo bwayozebwa social media yennyini gye twogerako tufunye obuzibu nti olabira ddala kati ne be bawa emirimu bali ku social media esaawa zino baserebu betuyina kwakati nokuwa omulimu olina okubanga bagamba olina following yenkanaki kati etegeeza nti bwebanga ndi musiru nkola bya kisiru I am eligible to be given a TV job ogobererwa obukadde bwiri naye nga gwe mulalwa asembayo bakuwa omulimu ku TV ekirala olina ekintu kyotayogeddeeko waliwo abantu abali ku social media bambi nga bo bagatta mu byonna by'obadde oyogerako obeera okoze ensobi waliwo ekika ky'abantu nga kwali ku social media nga taliwandiika kigambo na kimu alaba bulabe tawandiika kigambo na kimu talikodinga vidiyo n'emu takola kye yabeera waawo abantu abo olina kyotabogeddeeko kiri kimu nti olina nabo bawa caution etya mwegendereze information kijje mutwala kuba tetumanyi be batwala tebateesa kankubeka akantu kenkubuulira tebateesa ku Twitter olunaku olwaleero babayo bambi baba basirisi batunula bati in fact ojamusanga ne username yasako xxx nti ne wajja ku live ekisinga mbi nnyo ngetegeeza biri whatever yakola nga ne wajja ku live yatekako xxx ennyukuta ze mokamu nti n'erinnya lye taliteekayo nti ne wajja ku TikTok live
ojja kugamba why tojja disoma nti kwegabaawo pole naye nga consuminga information nyingi nnyo kubanga ayingiza ebintu bingi in fact ojja musanga muntu alina akalimu ke kalungi kamusobozesa okuba nti afuna data amulina atunda oba bintu bye mu dduuka ayingiza ka information nga kawera akalungi nnyo kati ye muntu abeera ku Facebook kuva saawa mpaka 5 nga yakola ne timetable 5 paka 10 TikTok 10 paka emu YouTube 5 ekiro TikTok paka gikagoyira waliwo ekika ky'omuntu oyo omuntu oyo mubuulire atekinge caution ku information gyayingiza atya waliwo omuvubuka yabadde ku Twitter musajja wattu era byo byengambye nti muntu abeera awalaba kati yasangira omuntu atunda eddagala erigezza obusajja kyekifaananyi kye nalabye kati nyumya mpuli oba ginyalabye eddagala erigezza obusajja kati noza naye yagakangeze neva kedo nagejeramu kuwulira kangeze banampulira yamaliriza ekinogejja si kyekigezi nga neiba yageze webale bulungi kitegeera nga omulyango mu kyogejja eddinisa lye lyagazi webale nnyo yogera mazima no yogera oli muntu mukulu ate yogera ekyo si kibi oba towemudde ogamba nti omusajja nti his penis isn't the one that enlarged but actually his testicles that is not towemudde kyetwamaliriza nga naye nga kiva ku ki the penis is the one which did not enlarge the testicles are the ones that enlarged. We got your point. Yeah, that is science. Oba tolina kyowemuddemu. Thank you. Exactly. So, kati point yange eri bweti. Information. Nalabye akafaananyi. Abantu engeri gye bakonsuminga mu information. Bannange kambabuulireko eddagala liri ku social media okwo. Basenga bali ku social media okwo. Bakojja bali ku social media okwo. Bannange batunda eddagala erireeta amazzi g'abakyala, batunda eddagala simanyi taitena, batunda eddagala simanyi ligezzo obusajja, batunda sweetena, batunda eddagala ly'omukisa. Bannange mwegendereze ebiddagala ebyo bye mugula ku social media. Bigenda baleetera obuzibu kubanga tomanyi mulamu ki bantu bano gwe bagoberera. Nze nkubuulira amazima Katonda. Oyinza olowooza byakusaaga. Omuvubuka wamulabye yageze vakedo zageze nezikomeri ate kabiriŋŋanya ate konekako yageze okugejja okw'omuggundu okubye ennyo bane mbabuulire mwegendereze abasajja mwegendereze amadagala enlargement for what oyo ne gwe mwana wani gwe yagala okutta gwezakano yali musiro kuwa size eyo anti ekyetabu kikino omuntu omwami akula sibaina kumanya omwami agula erigeza ate omukyala anonya aguza lifunza kati nogamba kati ekituufu kyekiriwa omwami agula ligeza omukyala atunda lifunza tetumanyi gye mututwala tetumanyi gye tulaga abantu begendereze amwegendereze ebintu byemukozesa mwegendereze ebintu byemukozesa kuba abantu bali okwo ajja kulive ntunda kino mwana wattu owulira ne orders ziyita ne orders owulira ziyita aba n'akasimu ka katono ne bamukubira n'akola delivery ebintu nabiwa omwana wa boda ku live ne bigenda twalire endejje ne bigenda twalire najja nedda cases zolabye ez'abakazi abagezza obubina ne buvaamu amasira after while nalaba ka video nga bakanyigako bwe naye nga amasira gafuluma envunyu nga zifuluma ntegedde bulungi namulabye omulala nga bamutunze bamusaze ne bakasala ne bamutunga ontegedde bulungi so we need to be careful on what information are we consuming on social media cause be babantu bengama yeta bambi tojja munenya teyebuuza ku muntu takola biki tabeera okwogera tavuma aba asirisi amanyi be bantu abo abakozesa essimu yebika bulangiti n'atekako essimu bwati n'abeera omwo munda n'akola kasasiro yenna nga yebise bulangiti ali ku ssimu bebe abantu abo basinga okukola ensobi ku social media be basinga okugwa mu buzibu kubanga nze bwe ndaba ng'olaba vidiyo etategere ngamba naye omukazi oyo mukyamu naye omusajja oyo mukyamu egendereze toneebuuzaako okola decision zo on your own kuba oli abeera okwo n'anoonya erikomyawo omukyambo tukuwa eddagala erikomyawo omusajja tukuwa edizomu ontegedde bulungi kati mwegendereze nnyo njagala obba cautioninga
obalabula mukozese use social media the right way mungeri entuufu. There are so many ways on how you can use social media the right way. So many ways. So many things that you can benefit from social media. And number one is knowledge sharing. Nga kino kye tukola. Gabana ku magezi. Tukakati wono social media tugikozesa bulungi tuli mu gabana magezi. Nakubanyonyera ebyo tunonyereza. Sharing of knowledge. Ntukede bulungi. That is number one. Number two, business and career. Gikozese okuyiga abantu bakola business. Nyate wewala abafere bagenda okujjako sente. Wewala abafere bagenda okugamba nti leta milioni 5 tukolere kinabo nabo bewala. Tujja kudda olunaku lumuntu nabo tubanyonyole. Obufere bwa social media. Obufere bwa social media. Yeah. Gikozese okuzimba kaliye abantu bangi bali okuboogera bawa amagezi. Uliriza abo. Gani uliriza podcast ezigenda okuyamba. Ezigenda okuzimba self esteem yo. Ezigenda consume information egenda okuyamba. Uliriza ku bantu abayina kale kubi. By the way waliwo omuntu nga teyetaaga sente. Yetaaga magezi. Waliwo omuntu nga yetaaga just kigambo kimugamba nti osobola. By the way abantu ebigambo babibuusa amaaso. Ne just omuntu okugamba nti osobola. Kiyina engeri gye kiyinza oleeta omusana mu bulamu bwo. Mindset change. Omuntu ujja abeera nga bananga osobola oba oyina bbiri osobola okukola bwoti osobola. Kubanga abantu bangi balina sente naye tebalina tebamanyi kyazikola. Nga alunze enkoko, alunze embuzi, akoze faamu, akoze amaduuka, byonna ne bifa. Naye nga yeetaaga omuntu amuwa amagezi n'amugamba weetaaga the right people to be by your side. Nga yetaaga omuntu nze nja kukuyamba. Nga abantu bonna balina bamufu. Gwe Facebook lwaki ofollowing abawemula? Lwaki oyawemula tomugjaako katiikiko ne waddawo ka plus n'ogenda omuntu akuwa amagezi. Gwe lwaki abajjako sikaati boolaba? Abajjako empale use it for personal development. Use it to access support. Gikozesa ofune obuyambi mu community obukuza ewaddako. Gikozesa ebyo. Tobe banaye mbabulire. Tetukozesa banaye tufunye ebizibu bingi nnyo ku social media. Tufunye ebizibu bingi nnyo ku social media. Lwa misuse of social media. Ya social media. Enkozesa embi. Funze banzibako. Ajobola mbale njaga one time tukomeuko. Banzibako. Tunyume ku nziba. Nze banzibako. Eyanziba yali muna Kenya. Kozi waliwo enziba ya Facebook, ya TikTok, ate buli wambaba mu ngeri yanjye. Nze yanziba yali muna Kenya. Kati nga postinga kamera ama media person. Nga postinga kamera agitunda. Nagendo gibalalamu ngejiri emitwalo 5. Eja Uganda. Ngamba this is so cheap. I need to get it. Yagama 10 nga 5. Iza Kenya ndowooza. Nagendo zibalabalamu nga ziri emitwalo 5. Kye nakola ng'oli gwe nkugambe nali n'ebikabulangiti. Nonga gwereta nawe. Uliriza nakola ng'oli gwe nkugambye ebikabulangiti n'abeera ku simu nga talina gwali naye. N'asiriwalira omwo yekka n'afuna ebizibu. Nange bwe nakola. Nadda mukazo ne ngamba maama ngonyiga kantuko. Saba kono mugwe nagamba nti owaye. Sijirake muntu n'agigula. Mugwe nebuuzaako I did not seek counsel. Ontegede I didn't do what? I didn't seek counsel. Because if I had taken advice from someone to why nyambako I wouldn't have landed into such a problem. Exactly. Bera mwama geze yo kamera ya bukadde bubiri. Ani ageno jigwa ku mitwala ebukadde bubiri ngatenga second hand. Ani ageno jigwa ku mitwala 5. Na wayandiga webanga yaddala erine obuzibu. Erine obuzibu bunene togula. Ogeno malira kakakaddo togula. Yes. Ntegere bulungi. Kalizo je nakola ngoli nga nebikabulangiti nga ninkola byange bya kisiru sina gwe nebuuzaako sina je nadukira kunyambako njagala kugula nga omusajja nga ngenda ku M-Pesa ng'omusajja musindikira sente emitwalo 5 omanyi bayangamba nti genda kuwalwa basi waneze Kenya ziri ku Buganda Road ye Buganda Road ye basi z'Abaganda basi z'Abaganda wanaawe wano kugaga zigaga waliwo basi ziri eno waggulu ku Bugoba ye Buganda obaze Swift obaze ki za uziba za white ndowooza oba ndebe obaze ezo eze Kenya nga ngamba gende eyo ngogendayo nga ngenda ono ne kamera yo ne kamera unogifuna ate najifuna sajifuna
ngambuza omusajja awo bano bakuria owaye olwo yampereza kamera Nikon simanya bujibiji aliweti nomwana ekika yajiwereza ngamba there is no camera here from where what are you saying kati olwombuka ndi mukube wajjo andi kye kigambo womalo kyogera tekidda nesete omalo zisindika ngani mubbe wajjo kati nga nkuba nga manfudde mukama Katonda ngamuwereza message ng'asooka nziramu go back and check akwononera transport nzirayo nkebera ngamba musajja nzo kuba yagisindisa ngendeyo nga kamera teriiyo ngamutandika why did you steal my money? You robbed me, you've ripped me off. Actually it's not ripping off, you robbed me. Munange omusajja nga kye yakola nga ajjako simu nga nkolima nga mweza message nga nkolima your children will never grow and will die, you will see you are evil, God will burn you, the devil fire upon you. Wacha mambo sasa nakolima naye nga tebikola bwali busirusiru bwange ng'omuyaye sente aziridde tushibula abantu bana ntegera bulungi kati kyengezaako bagamba nti weegendereze ng'okoza social media eno tujja kubbibwa tujja kuferebwa tujja kufuna ebizibu obufumbo bwaffe bujja kufa because tubukompayarinze n'abalala bapostinga ku social media obulamu bwaffe bugenda kwonooneka tujja kubba tujja kutta olw'okuba tulaba abalala twala ku boda ojja kugoberera abantu abagamba nti no tugaba obugagga olabye ku social media bagamba tujja kuwa obugagga bapostinze sente ebyo njagala one time tukomewo ate tuliwa no tukomawo one time abantu bangi bapostinze sente ku social media bagamba tugaba sente tugaba obugagga ate lwaki osindikira omuntu sente akuwa obugagga ontegere bulungi already ayina obugagga abantu abo bajja kugamba genda osaddaake maamawo kubanga basamize bo bagala kusaddaaka osaddaake maama wo oba muganda oba kukwata abaana bo olw'okuba ogobedde social media oli apostinze sente mwegendereze mujja kufuna ebizibu ontegere bulungi kiki omwana leero akoze eki akoze embuzi akoze mpuuta takoze embizi akola empuuta embizi tugireke kale aleete empuuta nawe ekyo katugende tuvune ku lusiniya lw'empuuta mwebale nnyo gwe gende oli empuuta nze nga ngende wasuna beni ogenda wasuna beni ogenda